Tambula ne Maggie mu kulongoosa ennyumba oba giyite okupanga ennyumba oba omulala yandikiise okulongoosa enju. Tutandikidde mu kisenge awo nga nva kwala buliri mbuddaabiriza ne nzira mu ddiiro ne ntereeza entebe nga w'obumanyi ne nzigyamu obutta awo bicaafu ngikunkumudde muveemu omusenyu ogulimu ngitereezezza nga bwe mundaba awo. Kunkumudde obutto obw'ombupanzi kamu ku kamu panga kamu ku kamu nga wokakunkumula kuba nako kabeerako enfuufu nga bwe mundaba. Kunkumudde embupanzi awo. Ekirabika ng'entebe esooka bw'eba ewedde nenda ku ntebe ey'okubiri nayo ne ngipanga ne nkuŋŋaanya obutto obubeeramu obugendamu bulijjo nabwo ne mbugyayo ne mbutereeza ne mbuteekawo awo nga bwe bulina okubeera. Tukyalongoosa ntebe yaffe awo nga maliriza olongoosa ennyumba oba giyita ogitegeka yaonoonyezza olweyo nduggyeyo ntandise okwera gyezze bulungi nga saagala kataka konna kagendamu kasigala mu nju bicaafu byonna nga mbisuulasuula. Tuli mu kukwera mu nnyumba awo. Tambula ne mumuyanga Oliver Margaret ng'akola emirimu egy'ewaka oba kuyita okulongoosa ennyumba. Awo ndi mu kutegula nga wenjera buli wamu nina okwerawo nina okakasa nti buli wamu wendaba wabeera nga wayonjo. Awo nga tuli mu kwera twera ennyumba yaffe ereme kusigala ng'erumira. Awo nfunye amazzi ntadde mu baketi nsiimuula tandikidde mu kisenge ne nsiimuula kamulawo kisiimuula ne ntandika okusiimuula awo nga ndi mu nnyumba nsiimuula mpusako wansi wa kapeti. Awo ndi mu kisenge kyenyi mu kusiimuula etwatandikidde nenzira eno wali ka odrop kaffe soka nteeka ekisiimuula amazzi nensiimuula era nga bwe mundaba awo siimula. Nsiimuula ne tukaza bulungi ngaffe neenyirira ntaddemu ka omo okumakingisa ennyumba y'okubeera ng'ekyayininga oba kiyita okumasaamasa olulimi olufuutufuutu. Kamula kisiimula kukaza nju yange. Awo nga ndi mu kukaza awo nga nkaza nju tugenda mu ddiiro nayo nenkola kyekimu.